twali tugezaako okulaba ebigambo by'omukwano gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bamuyita Abdullahi ibn Mas'ud ng'agezaako okutaga agamu ku makubo omuntu g'osobola okuyitamu Allah n'akwanguyiza kibayita. Twalaba siraatwa embeera yaayo ne tulaba nti lugendo olusirwangu okuleka olwo Allah lwabamwanguyiriza liman yassalahu Allahu alayhi. Allah gwaba ateereddewo ekkubo eri obwangu n'amwanguyiza yasobola okulwanguyirwa. Olwalungi atulabe ensonga ey'okubiri, omuntu esobola okukuyamba n'oyanguyira siraatwa n'otakomaawo n'ovambulamu obwensi ng'ogenda mu jjana direct. Singa fila hakiika ogikwata nga toliimu bunnanfuusi ng'ekintu ekyo otandise okiguddeko olutalo lwakuba nti oyagala Allah akwanguyiza olunaku luli. Temwerabira nti obulamu obwensi bwe tuwangaaliramu ky'owulira nti gwe ky'oyagala Allah kyakuwa. Ahammu y'okuwankawankako ssente, Allah buli kkubo erivaamu ssente n'okuba kulunda mbizi Allah azikuleetera. Ojja genda osome aya eri mu sura eyitibwa Al-Isra'i aya 18. Allah yagamba nti waman kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu ma nasha liman nuridu. Omuntu buli lwawangaala mu nsi ng'ayagala ebintu by'akaserengeto, buli kyolaba ekyanguwa ky'oyagala, buli kitanda okyeyagaliza, buli kyolaba nti kinene owankawanka osobole okituukako, era nti ajjalna lahu ma nasha, ebintu ebyo mbikusembereza bikwanguyira. Eriyo omuddu alaba omuwala ng'omuwala oyo amwagala nga basitula ku kyalo kyekimu, naye ng'onoonyeza ennamba y'essimu okumala omwaka mulamba ng'ennamba yakulema, naye nga n'emmotoka mulinnyeemu n'omuwala. Bw'obigambye Dalawusi nagamba nti mpe 15, ne bw'oba oyagala mukuleetera mu loogi kati muleeta. Lwaki Dalawusi bimwanguyira? Dalawusi malaaya. Eriyo omuddu ng'ayagala emitwalo 10 agenda mu wiiki 2, n'onyumizaako kasimu nagamba nti emitwalo 10, ne bw'oba oyagala 80 nze ekiro nkireeta. Obadde oliawo kasimu n'afuluma najja nga alina miliyoni 2 ng'alina kuwasaamugyeko ssente. Lwaki ekyo kasimu afunye ssente mu bwangu? Ajjalna lahu ma nasha. Ne Allah yagamba atya thumma ja'alnahu jahannam, bwe nkusembereza haramu kumpi nga buli kyoyagala okituukako mangu n'eri nga tutegeka omuliro gwo. Sa'yuhum, ngwanguya mangu ne bagukuma nga tonnafa ne gubeerayo nga gwo mutegeke. Naye yagamba nti madhmuma madhura, nkuyingiza mu muliro ogwo nga nkunyoomodde, ngenda kukwambula. Omuliro ogwo teyaguyita sakalu, teyaguyita naalu, teyaguyita sa'iru, yakosa ekigambo jahannam direct. Era waliwo olubabu tuluteekateeka nga tunnakutta madhmuma madhura. Yazzaako ki? Yega nti man kana yuridu al-akhirata, omuntu bw'owangaala ng'ebintu byo bikwata mpola olinda nkomerero. Wasa'a lahu sa'yuha, tutandika okwanguyiza ow'enkomerero ebintu byakola, kuba kusaala kiro, kuba kusiiba, kuba kusaddaaka, kuba kwerekereza. Takomaawo, byonna by'okola mbisiima ne nkutegekera ejjana. Bwe yali amaliriza aya y'e19 n'akizza, yagamba nti kullu numiddu haula wa haula. Bwe ndaba awankawanka nnyina ebibye, n'ono ayagala okugumiikiriza nnyina ebibye. Bwe yagamba nti ebyo nebiri min atwa'ina, mukono gwange mbiyina, kyoyagala kyenkuwa. Bw'obeera mu busiraamu ng'olinamu okulumwa lwaki tetunywa ku bbiya, beera mugumu bbiya ojja mmunywa. Era abaddu mwemuli nga mubeera ku mbaka mumuleetera mu lw'enzooli, abalabi balowooze nti omuddu ayiyeemu kasooda naye ng'oli ku bbiya. Abantu mwemuli ng'embizi zekusikiriza, beera mugumu embizi ojja ggirya, kubanga mu mutima gwo owulira okyagala. Tosobola kuvaa mulamu bwensi nga tolidde ku mbizi.
kati man kana yuridu al-ajila omuddu alina okuwankawanka ng'olina ky'oyagala okukola Allah akisembeza n'okikola ne fastaghfiru li rabbikum mwenenyeze nnyo Allah wammwe lima fu'ilu ebintu mubikola. Muto w'omubaka bamuyita Ali ibn Abi Talib alina ensonga gy'atuleetera yennyini yeefaananyiriza ensonga gye twaliko nga bonna batutomera amakubo g'osobola okuyitamu Allah n'akwanguyiza bwe tugenda. Olwaliro katukyuse tugende mu wasiya ya Ali tujjeyo ensonga yaffe tugigatte ku ya Abdullah ibn Mas'ud kubanga bonna bali ku mulamu gwe gumu. Biki ebireetera omuddu okwanguyirwa kye bayita matilu jahannam? Kubanga abaddu abali mu nsi ffenna ekitumenya buli amala okusaala ogamba Allah nti rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Osaba Allah akuwa ebirungi ofune ssente obeere mu bulamu nga obeere mu mbeera nga nnungi tokomaawo ate toyagala kunkolero yakujjana. Waliwo dhikiri nkulu nnyo egamba nti Allahumma nahnu nas'aluka aljannata Allah tukulaajanire tusadde ebbanga tusaba otuwa ejjana ne wa na'udhu bika minan nar Allah tutaase tutooca muliro. Waliwo edduwa endala ekozesebwanga nayo nnungi egamba nti Allahumma inni as'aluka min khayri kulli Allah buli kalungi koolaba mu nsi nsaba okampi ajirihi wa ajiru kekabenga akalungi kano kanca kasembeze ne bukabanga keewala Allah kantegekere tokajjaawo n'omugamba ne Allah neekingiriza gy'oli buli kibi n'amakubo agakireeta kekibenga kyakijjanca tokireeta ne bwe kiba kya mwezi gujja Allah kikyuse ne bw'omala ogamba Allah Allah nkusaba ontaasa omuliro naye nsaba ompa ejjana. Ekyo kyekitumenya kyekikutwala mu subuhi ng'empewo nnyingi kyekibasaaza ekiro ng'abantu beebase n'okwata ssente ne weerekereza owaayo lwakubeera ki Allah akuwa ejjana. Ali kwe kuvaayo n'agamba nti man jamaa sittu khisaal Allah bw'ayamba omuddu ensonga 6 n'azikwata mu mukono gwe lam daa fil jannati matlaba byonna ebimuleetera okuyingira ejjana bamaze obbifuna. Naye mu nsonga ezo twagalamu ensonga eki kuba yatuleeta kiba kyamatilu jahannamu. Tosobola kutegeera bigambo bya musajja oyo Ali ibn Abi Talib nga tomaze kutegeera kitiibwa kye. Eyo yali nkola y'abasahabi kuva mabega. Ne Allah yennyini bwe yabanga ayogera mu Qur'ani ng'ayina nnabbi gw'agenda okusindika ng'amala kulaga nkizo nnabbi ono gy'ayina kwoli kireeta ki tadullu ala aqsafiha wa ala ahamiyataha. Buli lw'omanya ani akugamba ebigambo ebyo obizitoya. Buli lwaga nti omukulembeze w'eggwanga agenda kwogerako eri UBC owaliriza owulire ki kyagenda okwogera ku Facebook kubanga y'ensonga etambula ennaku zino. Buli lw'omanya ani agenda okwogera omuwa obudde naye buli lw'owulira nti gundi nti ebyo twabimanyiira. Kati kyamakulu okumala okutegeera ani akugamba. N'erumu mu Qur'ani yatandika bannabbi nga ajja alaga amadaala gaabwe era n'asembyayo kabwejungira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yagamba tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Mu bannabbi abo be natuma abamu balina ebitiibwa tebamanyi bannaabwe. Minhum man kallama Allah mulimu abamu nga nayogeraganyako nabo live wa minhum naye olwawa nasamadaala n'asigala mu nsi naye ng'era wankizo. Ne warafa ba'dhum darajat wa atayna Isa ibn Maryam albayinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kyenakolera Isa mutabani wa Maryam namutumira Jibrilu saakomaawo ne muwa amateeka nga gafaanana aga Musa. Olwo yaleeta omubaka kabwejongera n'amwogerako byankizo asobole obbalaga nti oyo alina enkizo ku bannabbi. Ali yali muganda w'omubaka oyo agenda otunyumiza bye tugenda okulaba. Baawula bataata. Ali yali muvubuka muto naye mu bantu aboogerwako mu umma abalina empisa ye musajja oyo.
n'olumu omubaka yamugamba nti ya gulaamu sammillah, mwana gwe bw'oba olya emmere gamba bisimillah, waqul biyaminik, bw'oba olya emmere liisa ddyo, waqul mimma yalik, bw'oba olya lya emmere ekuli mu maaso. Amutendeka yo yatumwa Allah, ate Allah atugamba mu Qur'ani, nze kennyini nze nasomesanga Muhammadi, era nti allamahu shadidul quwa, nze musomesa wa Muhammadi. Kati gwe yasomesa Allah ate yasomesa Ali. Oyo yakulira mu maka g'omubaka. Ali ibn Abi Talib yali musajja mugezi mu bantu abalina kye bayita an academic excellence, ng'atunuulira ekintu n'akitegeerera wala, ng'asobola okuvunula ensonga gwe n'ogirabira wano kumpi ye nga yali ebidde wala. Yali muntu mugezi ng'omuntu. Enjogera emu eraga nti ye musajja eyasooka okusiramuka, kubanga obubaka bwe bukka ye yali mu nnyumba ne Anas ibn Malik nga mulimu Ali nga mulimu omubaka ne mukyala we Khadija. Kalikiriza mu nnyumba mwalimu abavubuka babiri, ye mwana eyasooka ate ye musajja eyasooka. Naye bwe tugenda mu by'emyaka lwaba Abubakari naye nga yasooka okufuna message mbasajja ng'ategera yali Ali. Awwalu man amana binnabi min as-sibyan wa min ar-rijali huwa al-Ali. Ali ibn Abi Talib yawasa muwala w'omubaka gwe bayita Fatima. Ali ibn Abi Talib Allah omubaka amutuma emukuta, ebyafaayo ebyo bisange musayitibwa Hashiri. Bw'amutuma emukuta alina amateeka ge yamuwa, n'amugamba Ali totema emiti, Ali tonakuwaza abakadde, Ali tokwata ku mwana, omuntu yenna yeetonda tumukwatako, Ali genda onunula abasiraamu abattibwa abali emukuta. N'akulembera abasiraamu atuuka emukuta ng'aboononefu bonna beesibidde mu kizimbe. Odaazi zonna ezimuweereddwa n'azimenya, n'atandikira ku miti n'agitema. Aboononefu ne bamugamba nti obusiraamu tebukkiriza kutema muti, gwe oli musiraamu ki? Allah nassa aya ng'awagira Ali kyakoze ng'ate omubaka akigaanye. Allah yagamba nti ma qata'tum min liina aw taraktumuha qa'ima ala busuriha fa bi'idhnillah. Abakunenya nti otemye emiti nze nkutadde Allah, tema naye gisigadde gyonna gigwe lwe bajja okuva mu kizimbe omwo. Oba nno obujulizi obulaga nti Qur'an byali bigambo bya Allah si bigambo by'omubaka. Omubaka alagidde, Allah agaanye. Ali ibn Abi Talib yawasa muwala w'omubaka nga mwana muto ne bamumuwa. Omubaka n'abasabira edduwa nti muzaale abaana nga bangi, Allah abawa abaana nga bategeera Allah abawe ssente. Ali yafuna ssente, yazaala omwana ayitibwa Usama, yazaala omwana ayitibwa Hasani, yazaala omwana wayitibwa Husaini, yazaala akawala kayitibwa Sumayya. Abo bonna boobulya bannagagga b'e Madiina, ate baali basiraamu balungi. Sallallahu alayhi wa sallam yajja n'abuuza ekibuuzo abasiraamu, n'abagamba omuntu akyanukulanga bwe kiri ŋŋenda mumusabira edduwa ate nsaba Allah ajyanukule nga tukyali mulamu obwensi. N'abagamba ekibuuzo mukyetegeke nkireeta. N'abuuza ekibuuzo basajjamu abatudde mwenna. Omukyala ali mu nsi atya Allah, mulowooza ki kyasinga okutamwa? Ne batakula emitwe nga ansa tebagirina. N'abagamba mbawaddeyo obudde mugende ewaka mukole risaaki enkya muleetere ansa. Ne bafuluma masijidi bagenda bakole risaaki bonna nga baagala kuleeta ansa bafune edduwa y'omubaka. Buli yawanikanga ng'aleetanga omubaka agamba ekyo kifu. Umaru n'aleetanga omubaka ekyagoba, Usmani n'aleetanga omubaka agoba. Baali bali awo, Ali n'awanika emikono. Mbaka n'amugamba Ali oli muvubuka oli mwana, gwe yimirira. Ali n'ayimirira. N'amugamba ya Rasulallah, nze ansa ngimanyi. Omukyala atya Allah mu nsi kyasinga okutamwa ye musajja yenna ow'ebbali atalibba, okumuganulira amaaso okumala eddakiika 10 nga tagamugjeeko, abeera waali ng'awulira ensejjera okumumira. Omukyala atya Allah kyasinga okutamwa. N'amugamba Ali anakuwadde ansa. N'amugamba nze ondaba okusirika mmanyi obusiraamu bwange. N'amugamba Ali nkubuuza ogwokubira nakuwadde ansa nga nze lw'okuba nsirika, nze musajja musiraamu ate nasoma. N'amugamba Ali ebyokusaaga bikomyawo, kati nkubuuza ogusembayo, ani akuwadde ansa? N'amugamba amazima gali nti ansa njijje ku mukyala wange Fatima. N'amugamba oyo abadde ateeko okukimanya, Fatima tabidu minni, oyo omuwala kitundu ku nze. Yakulira mu maka omukapulani kyabadde ateekwa kitegeera. Owa atamwa afumba kyayi ku lubiri,
ayagala omuwa amajani akwata kabira nga nawe oganudde amaaso eyo yatamwa nabbi gwagamba. Owa atamwa afumba akatogo ayagala omusalira ennyaanya akwata ku bbere nga oganudde amaaso. Allah yagamba nti fala tahda'na bilqawli fayatma'u alladhi man fi qalbihi marad. Omukyala takerebezanga eddoboozi awali omusajja atalibba. Mulimu abasajja abalina obulwadde bw'amalaaya bajja kumwendako. Owa ayimba akayimba mu dduuka nga ne kasoma atuuse yo yatamwa. Nabbi yagamba nti la yahlunna rajulu ma'a imra'a illa wa ma'a dhi mahrami. Omukyala ategeera Allah teyeyawulanga n'omusajja ne banyumiza ebbali eddakiika 10 okuleka nga waliwo amuzira. Owo tagenda e Dubai n'amala wiiki 2 nga mutambula ekyo Uganda yagenze ne Buganda bwe yo yatamwa. Mukyala w'omusawo akola ku naiti nga yambadde sikaati nga n'empale y'omunda erabika. Dokita akwata waayagala mutambula ekyo ogalamidde nansana yo yatamwa. Owo atamwa atuula mu ofiisi ya headmaster Baasa nga n'ennika bagirengera n'amabeere n'amala wiiki 2 ng'ali ku jjute olikyengera ovuga booda yo yatamwa. Ye omukyala wa atamwa gwe bawahaaga mu dduuka ng'oganudde amaaso mu Sudani n'alemerako nti bw'otampa mimwa nyina akakadde sikujja kumpaga n'oteeka omutwe mu seefu n'oletaazikaabi ne bawa mukyala we mimwa ng'oganudde amaaso yo yatamwa. Naye ali agambye nti omukyala atamwa nnyo omusajja ow'ebbali atali bumuwa amaaso eddakiika 10 n'ezi. Owo bw'ali oyo yali mukoddomi w'omubaka. Ekitiibwa kyalina kiva wa Allah. Yali mwana nga bw'atambula abantu beesega. Yali ayogera mpola ebigambo bye wa iyuza alayi nga ne bw'onyiiza otya ali toyinza kuwulira kivumo kye. Yagamba nti ebintu biri 6 Allah bw'abisaddaakira omuddu n'abiteeka mu mukono gwe lamu yada fil jannati matlaba n'afa n'avambulamu obwensi agenda mu jjanna direct. Abdullah ibn Mas'ud yatulaga nsonga luli emu n'atugamba nti waliwo ensonga ziri 3 bw'olaba omuntu azikutte embulamu obwensi agenda kuyita ku siraatu nga atalabyewo. Kati ono atuleetera ensonga ezize eziyambako omuddu okufanga yalikaweweebwa alinda bijja. Yagamba man arafa Allaha fa ata'ahu. Bw'olabanga Allah akusaddaakidde n'omanya kye bayita Allah n'otakoma mu kumumanya n'okola by'ayagala ogenda kwanguyira siraamu. Allah yaani as-samaawaati wal ardi. Buli lw'obeeranga mu nsi kitegeere nti ensi kw'oli yagikutte bw'ati nakkulimu ebitatugwire yalikutte bw'ati ayyumsiku lahum emebbagwira. Waliyo ebinene waggulu eyo eriyo amazzi, waggulu eyo waliyo enjuba nnene, waggulu eriyo amayinja ge yakozesa nga azikiriza abantu ba Luuti. Eyo waggulu gye muli eriyo ebitonde ebizita ebitamanyi mmwe abikutte bw'ati faatira as-samaawaati wal ardi. Ensi kwe muli yagikutte muleme ggwayo, n'eggulu yalikutte lireme bbagwira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mutegeere nti yarzuku likulli makhluqi musawwama fil ardi. Buli kitonde ky'olaba kitambula ku nsi emmere yaakyo agiteekateeka buli kumakya. Obusiisa obuwera 1000 bwe babuteeka mu kkanzu yo osobola okutambula nabo, naye bwe babukuwa obuliisa okumala wiiki tosobola. So nga nekkoota y'ebinyeebwa tebugimalaawo, naye oyinza obireeta nga tebwagala binyeebwa, ate Allah emmere yaabwe abumanyi. N'atakomaawo n'aliisa empisi ekozesa kiro ezigenda mu 2 ez'ennyama. Allah n'oteebuuza nti kiro eza 2 agenda zijjawo buli lunaku, n'aliisa ensolo zennene. Nga bw'oleeta kiro nnyo giro gitta 9 temaliwaalo, nga bw'oyitajje mu bantu eri epummwe ejja bamalawo omwezi gumu, ne Allah n'agiwa ennyama gy'eteeka okulya ate buli lunaku, ate ng'empisi eri emu. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqu likulli ma khalaqahu. Buli kitonde kye mulaba kitambula mmere yakyo agireeta. N'amanya ensalafu, n'amanya embwa, n'amanya embizzi, n'amanya ebiwojjolo, n'atakomaawo teera nti akanyonyi akatono kayinza obutakozesa mmere bweti n'akakyusiza emmere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mutegeere nti la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikuhu. Ne bw'onaaganula amaaso nodda mu ddirisa ng'oyagala mulabako togenda mulaba, ate ye ggwe buli wudde akulaba. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala.
ne bonazunga n'omala ebbanga lyo newetolula ensi eno yonna, ne bonagenda mu bwengula, ne bonajjayo akatebe neweekweka mu nnyumba, ne bonaggala ennyumba ng'oli mu katuli, togenda kumulaba ila qiyamu saa. Ate ye buli woteeka ekigera akulaba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mutegeere nti la yusalu amma yafal ne wahum yusalun. Buli kyakola mu nsi ku bantu be yatonda tabuuzibwa, ate gwe buli kyokola bakubuuza. Akuttira omukyala ng'ekyabadde wakuzaala, Allah n'ateebuuza n'agenda okuyonsa omwana nga tomukazi amusse, tabuuzibwa. Ate gwe botta omuntu bakutwala emakindi kayihula si gyali, tabuuzibwa. Aleeta enkuba ku kitundu nga muli mu mbaga n'abakyankalanya, n'addira amaka gye baalisa ebijanjalo n'ateekawo enkuba, n'addira obataabise n'ateekawo omusana, tabuuzibwa. Ye Allah subhanahu wa ta'ala. Mutegeere nti fa'alu lima yurid, kyayagala kyakola. Addira omugagga nannyini kizimbe n'amutta, n'alekawo abaana abasiimuula, Allah n'ateebuuza n'agenda okusasula abaana abo. Fa'alu lima yurid. Akuleka n'owasa, n'omenyeka n'embaga, n'ozimba ennyumba, obadde ogimaliriza omukyala talinazaala n'akutta, n'atatunuulira ssente z'otaddemu na bbanga ly'omaze n'akutwala nga tunamakumula mu nnyumba. Fa'alu lima yurid. Wa huwa yujirun wala yujalu alayhi, avunaana yetavunaana. Era tabanga mwendowooza nti Allah gwe wakola embidde n'okola omuwemba, abantu bakola omwenge, kati omwenge tuyagala tugunywe, wali oleeta muwemba gwaki, tabuuzibwa, tavunaana. Bwagamba nti tonywa tonywa, tojja mumubuuza nti embizi zaali ziniigira oyagala nzikolere ki, totawananga omumubuuza, tanenyezebwa. Allah mutegeere nti weeredde mu suratu Nahali yakulaga obuyinza bwe, n'atugamba n'abagamba nti wa inna lakum fil an'ami la ibura, mwabaagala okummanya muntegeerere wano mu maka gammwe nateekayo ensolo, muyina embuzi, muyina ente, muyina endiga, muyina eŋŋamiya, era nusqikum mbawe ebyokunywa, mimma fi butunihi, ebyokunywa ebyo nze mbijja mu mbuto z'ensolo, min bayini farthin wa dami, omulaalo bw'atandika okukama nze ngatta obusa n'omusaayi, labanan nembawa amata, khalisan ngenda okugawa amata mala gasengejja, sa'igan ngenda okugaba wagaba gawooma, lisharibin abamu munywa abamu agagaana. Laga nti wama qadarullah haqqa qadrihi, bantu mmwe muntegeere. Oyo seekente n'olaba amata ago, akasengejja kaako semanyi we kali, emmotoka eyeseekente n'olaba baketi amata mugabeera, alikwekawa, tegeera Allah. Mutegeere nti huwa alladhi khalaqakum, buli muntu yenna gwe mulaba atambula kaabe nga si musiraamu Allah yamutonda. Si kyokka walladhina min qablikum, waliyo abaaliyo abantu nga Luutu akyafuga nabo yali yabatonda. Entaana ze mulaba zirimba wammwe ze muyina, n'ogenda kulimba ng'ejjudde nga n'erimba ezimu zaagwamu n'osingana ng'ennimiro, abantu abo yabatonda. Ate bonna bwe bali abamanyi, abaana be baaleka abamanyi, naye yohtafa fil makaani almujammaa, ku nkomerera agenda kubayita mulabe obwesedde bw'abantu. Oye Allah subhanahu wa ta'ala bonaamutegeera n'obaako wodda ng'ojjayo kondomu mu dduuka, ogenda mu loogi n'okimanya nti andabye, ojja kuzaayo kondomu. Oye Allah subhanahu wa ta'ala. Mutegeere nti mu ssuula emu Allah yagamba nti ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, okumanya tumanyi nnyo, amanyi n'eriiso ly'otunuliza munno nga lyabuyaza amanya ekumpanya, n'ebyo by'okweka mu kifuba ng'ojja bikola ng'ozze yakimanyi. Era n'akimanya nti mwateesezza bwe mpanika omukono oba nenkutunuulira n'enseka ng'osituka, Allah akimanyi. Yaga nti ya'lamu kha'inatal a'yun, amanya amaaso ge mutemya ng'otunuulidde munno, wama tukhfi sudur, n'ekyo ky'olowooza okukola bw'oba wano. Oye Allah subhanahu wa ta'ala. Mutegeere nti yagamba nti wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamaha, talinaayo kakoola kagwanga kava ku muti okuleka ng'atunudde. Waliwo omuti oguli e London, waliyo oguli e Kenya, waliyo oguli mu Jamaica, waliyo oguli e China, waliyo oguli e Uganda, waliyo oguli e Rwanda, naye maama omukyala alina omuti, teriiyo kakoola kagwa okuleka ng'atunudde bw'ati.
wala ratbin wala yabis kekabaka tukola akagudde nga kengedde oba oli atemye ettabi ne wajja obukola emitwalo 10 abumanyi tayinza kumanya kakoola n'alema kutegera bwamalaaya bu bw'osima ttooyi omuntu nakka wansi asiŋŋaana obusiisi n'ayasa amayinja n'asanga obusiisi naye obusiisi obwo nga bulya bunywa bussa bweyagala aye nga tebwaguddeyo bugwi emmere gye buli agimanyi n'omukulembeze atwala obusiisi obwamumanyi ya Allah subhanahu wa ta'ala bw'onaamutegeera ogenda kuyita ku siraatu ng'olumamyo olwo bw'onaabeera w'oli ng'olina ky'ogenda okubba omaze okikwata bw'oti mu mukono n'omanya nti yantonda ndabye n'ogizzaawo n'ogenda ojja kufuna ejjana ojja kukwata ejjambiyo otemu omuddu wa Allah ye muddu ategeera Allah fa'ata'ahu n'otandika okukola buli bye yaggamba nga buli w'obeera mukankana alla yuftala ala dhikri rabbi n'owalirizibwa n'okumutendereza nga bw'ogamba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah allahu akbar ng'ate w'oli oliwo bwoti Allah yamutegeere Allahu yatawaffa al-anfusa naye bannabbi bonna baali bamanyi nti bamalayika be batutta Allah n'agamba nti nze kennyini nze mbatta mutye Allah malayika agenda okujja akola emirimu gye nga bamuwadde oda nti oyo kasi mumumaze naye olwaleero ku 9 mumwagala malayika anona bunonye Allah yennyini yatutta mutye Allah bakuwandiikira akapapula ng'ova ennansana baagala engege baagala amata tebalina sabbuuni tewali sukaali teri munnyu n'okwata akapapula n'okateeka ku dashboard n'ojja ku dduuka nga Allah akimanyi bulungi agenda kutta ng'oddayo mu jjaamu naye nga gye bali balinza amata oye Allah subhanahu wa ta'ala olina lwolaba mukwano gw'omufanfe ng'akuliraanye n'atandika omumukolako ng'ekyokukola tolaba nga naawe towulira ogenza okukala odira kasi mwagudde abadde abunira nga yasaamiridde okukebera ku ngoye ng'engoye azoonoonyeemu okukwata kwalawo nga yeekojobedde n'omuyita erinnya nga tawulira abadde tasobola kukugulira mmere ng'osobola omugyamu miliyoni n'okikola nga takunyega omuyimirizanga amagulu gatagala bwe gati mutegeere n'onoonya Allah waatadde supaana amusumulule nga yina ayiika bw'ati ng'eryenvu mutye nti naawe ayinza okukusumulula enkya n'otagala ng'omusajja oyo tya Allah abantu mubagamba bugambi nti Jennifer yagambye abatembeyi tabaagala ku makubo era wiiki ejja agenda kubajjako ne bakankana bwe bati naye Allah asobola okulagira n'osigala ng'ogumye naye ng'oyo gw'owulira alagira ne mutya ayina amutwala mu toyireeti bw'amala n'amusibira ebyenda ebisatu omuyita emmere egwe omukyalo oyo akaabirira India waliwo ekyenda ekinene kye bayita osophagus obwenda obusatu kwe buva kwe kuba ke bayita rectum kwe kuba kye bayita cecum ne anus akasembayo emabega ofulumya emmere naye obwenda obwo buli kenda kagabira kannaaka emmere nejja mu oda osophagus neeta nesindika mu rectum nereeta mu cecum anus neyasama naye obwenda obwo Allah asobola okubugatta nga buli kenda tekakyasobola kuweereza kannaako nga weetaaga akapiiro ofulumire mu kamwa ng'era weetaaga genda mu India oyo Allah abikola naye ate byasobola okulagira n'ogaana aga tonywa mwenge nti nja kunywa va ku bwamalaya nti nja kwenda va ku bubbi nti nja kubba bakuyita ku buko ne bakuwa kaadi n'otandika okubyanga ng'onoonya essuuti gyo n'ayambala n'onoonya engatto esaanako n'ogula n'akatambaala jjuma nga kapya otidde obuko n'oleetera Allah tishaati ya kondomu okumusinza oyo ensonyi tishaati gy'otasobola kutwala wassezaalawo ya kondomu ogireetera Allah waniridde eggulu gavumenti erina emisolo gyebateekako egyo mukankana n'oyagala n'okwewoloosa sule era layisinsi nga tonnagifuna ogamba muno nti nnyamba emitwalo 8 duuka bagenda gisiba Allah n'asaba omusolo mu maali yo buli mwaka wagaana togola akole kyayagala nagamba jjuma va ku mwenge nti nja kunywa juma va ku bubbi nti nja kubba man arafa Allah fa ata'ahu muayyamu yagamba nti wa fi anfusikum afala tubsirun
gwe bw'otuula mu mmira ne weetunuulirako bw'oti tolina bubonero bw'olaga bumanya nti nze Allahu. Olinayo omwana ng'alina okutuma kuli kabina, olina abaana bali mwenda, olina alina eriiso nga liri kugulu, tolina kabonero koolaba nti ebyo bya Allah si bya mukulembeze ne kikumala mu musinza. Gwe ne weeraba kiro z'olina 7 n'okwata ente erina kiro 9 n'ogikuba ekigo, kirekwe ente kubisa emirundi 2 gwe n'onyemegga, kikyoyina. Kati ate Allah gwakodde amagezi agamegga ente gy'osinga ekusinga kiro, kati ate Allah yasobola okukumegga. Muvunnamire ojje musolo mugambe nti iyyaka gwe wekka na'budu nsinza gwe wa iyyaka nasta'in nkukwasiza ensonga zange. Ihdina madde nsabe ekkubo lye batugamba siraatal mustaqim yobonteekamu eggolokofu tonkyamya walala ghayri almaghdubi alayhim tonteeka mukolya Falaawo eyabula wala ddaalin wali bahaamaana abaabula. Gwe bw'oli obeera mu ssala nga n'Al-Fatiha togimanyi, tosobola na kusaala ng'abaana bo bawulira, naye bajjayo Kur'aani ne bagikuwa oyomba. Bwe tukuwa omuzindaalo oyaziinemu osobola okukaayana ne bwaseekaze ndi Ssaalongo mulamba temunswaliza mu bantu. Naye ng'ate ebisinga ebyensi obimanyi. Man arafa Allaha fa ata'ahu. Yatugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti huwa alladhi khalaqa al-insana, Allah yatonda omuntu mu mazzi amanyomoofu, wa ayyadahu n'atakomaawo n'ateeka emikono we gibeera. Mu ssuula we yabuuza nti min ayyi shay'in khalaqa, mugenda mbuuliza abantu abeepanka n'abatonda mu ki? Daga min nutfatin khalaqahu, mubagambe n'abatonda mu mazzi. Gatudde wano wava mu mazzi, ekifuba ekyo ky'olina obwenzi bw'oliko amazzi mwe wava, naye nga bagateeka ku ssowaani kw'oliira emmere togirya, naye ng'amalala g'olaba okola mu abasirikale n'okwata omugere n'oguteeka ku mutwe gwa munno n'avaamu omusaayi ng'olaba, n'okwata omuggo n'okuba ku mutwe n'avaamu omusaayi ng'olaba, amaanyi g'olaga munnango wava mu mazzi. Tolina ky'oli, wava mu kkuba omuyita ennajisi y'emirundi 2, awayita omusulo n'ennajisi naawe wava. Kya Allah. Omukyala bw'ayambala n'alaba amahipusi n'alaba amabeere n'alaba nga munene, yeerabira asulu ya buli kitonde mazzi. Daga thumma sabila yassara, ate sikomaawo n'okuzaala kw'omukyala nze ŋŋonze ekkubo. Ne bwe weeraba ng'otambula tolowooza gye wava. Kya Allah. Nagamba nnyina ebinene ebiri mu nsi ebitakumanyi nabikkakkanya ggwe obifuge. La tumaaru lahu, tojooga nnyo kisusse, tojooga nnyo. Allah yakuwa omukyala gw'omulina mbuyinza, tojooga kisusse. Olina ssente, olina abaana b'okozesa, tojooga nnyo. Mu nsi mulimu ensozi zitusinga amaanyi, tojooga nnyo nsozi, toyenderako. Allah n'akola amayanja ge mulaba ag'entebe gye mugenda ku spina, amazzi ago gatusinga amaanyi, tojooga nnyo nnyanja. Wala tuzunu ilayhi musawwima almalabis, tojjangamu engoye n'oyiwa amazzi ge agazaala ku nnyanja ate nga gye mwendera, tojooganga. Yagamba mawsutu lahum, ebintu ebyo nze mbikutte bireme kkambuwala. Fa in yatrukuhu khawisa, bwe n'abita wamajonadda. Allah asobola bulungi obbateera ente n'ova mu dduuka nga tojje mu 10 wadde neki ng'ente ziremedde mu Kampala, nga buli nte gy'olaba eyagala kukulya, naye osala ente nga bw'oyagala ng'omwana gwayo guli awo. Kapa esobola okufuuka ezzike mu nnyumba n'ofuluma ekiro ssaawa 9, naye okuba kapa n'esirika, n'oleeta omwenge n'owente n'esirika, n'oleeta amazzi agookya n'ogiira n'esirika, n'ejjayo obwerere n'okujobera n'esirika. Yaga tojooganga nnyo, nyinza okuta ebintu ebyo. Ani abisobola? Huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Genda osome suyitibwa Nahali, Allah nga ayogera ku njuki, naga talinaayo magye makambwe kutuuka njuki.
yusaba alquwa li ajli amaanyi g'enju kyabwe yagakutte bw'ati zireme kutaabaala. Naye olumba n'obwoki kiro ssaawa 8 n'ogenda n'omuliro n'ozookya nezigumiikiriza ku makya ne ziyitawo waguleese ne ziyitawo ne zigenda naye nga zisobola okusalako ekibuga tiyagaasi n'avaayo amazzi ga woota ne gajja nga teri n'omu agenda kusigala mu Uganda okuleka okugenda mu nnyonyi. Mwena mulina passport ogenda okuba kutusaawa entebe nga zikuyina ne Allah azikwata bw'atyo li alla yajiru ashasufu nnaasi bwentyo bwenkolera abantu feva naye tebagiraba. Mu ssuula emu yababuuza nti afaman yakhluqu kaman la yakhluqu bantu mmwe bwemutuulaawo ne mugeraageranya nze Allah wammwe atonda n'ebitonde ebiri mu nsi bye mutya ennyo mulaba nga twenkanankana okwata emitwalo 10 osibe risiiti emu ogaana okuwa Allah emitwalo 10 gwe bw'olaba ababbeetingi bawa ssente be balungi okusinga Allah n'osiba risiiti ng'oli mugumu. Oinako Wigani, Southampton, oina Charlton, oina simanyi Marseille, oina Nancy, Caen, simanyi Wigani ento, Barcelona, Atletico Madrid, Buzaspo, Antazaspo, Fenerbahce, ne Celtic. Kiroka seka bonna over. Kiroka emitwalo 10. Era jjo okusala ng'oina kirisiiti kyo. Tosobola kuwa Allah emitwalo 10. Okwata kasasiro wa ssente miliyoni 4 n'ogenda ku buko. Naye nga ku buko gy'ogenza okwambira omukyala gw'osooka okuzaalamu omwana malaayawo. Maama w'abaana b'omukyala abonyeebonye ebbanga ng'ali mu nnyumba etonnya. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Gw'olabanga by'okola Allah we yakutonda ali mu ggulu musanyufu ku byo. Osobola okukankana mu maaso g'ekitonde. Maama w'abaana akubye ayagala mamba n'oggala edduuka otwalira ejjinni ly'emmamba entebe gw'otwalira emmamba bava mumwendako n'ogenda ng'ozunga seeka kankomewo omukyala atumye emmamba toyina nansonyi omwana omukulu gw'ayonsa siwuwo naye oganula amaaso ofiirawo kubanga wasa ejjinni lyeru. Allah n'akugamba kola kino sijja kukikola. Omukazi n'agamba nti omwana gwenzaala mwagala mu ssomero gundi n'ofukamira n'okkiriza yoga maama nzikiriza nja kikola. Allah n'alagira n'ogaana. Nena kasi mukendezo bw'amalaya nti nja kwenda abali mu nsi baanabo obuuza Allah tosobola kiddamu mukazi wo. Muayyamu yabuuza musayiti wa Yunusu nti afaman yahdi ila alhaqi ahaqqa yutaba. Mwe mulabanza Allah wammwe atonda buli kitonde temulabanga nze mutuufu wagoberera oba mugoberera ebitonde ebiri mu nsi ebiragira obulagizi. N'agamba naye nga bibyo nja kubitta olunaku lujja mbizinga embijjewo. Nasomerako olumu mu kibuga kiyitibwa Dar es Salaam mabegeeyo nga kyali mwana. Omukulembeze yali gwe bayita Mwalimu Julius Kambalage Nyerere. Tukyasoma primary nga kyakulembera nali mu nasale ng'alina obuyimba bwe yateeka mu masomero buyimbwe mbu nga bajerega Idi Amin kubanga yamutambaala nga bagamba nti Idi Amin akifa mimi siwezi kilia mutaumivu akifa ng'abaana bakayimba mu masomero. Naye omusajja oyo yalwala Mwalimu Julius bamutwale mu ddwaliro. Parliament yaabwe yagaana okuteekayo ssente z'eddwaliro. Olunaku lwe bamuziika ne bakyusa ennyimba zonna ze yali yalagira gavumenti ziyimbe. Bamuyita Mwalimu mu musomesa wa ggwanga. Naye olunaku lwe yafa enjuba yasigala eyaka Allah kyanyumya. Naye ojja kufa oveewo n'amaanyi go enjuba esigala ekola n'abantu ku maduuka abamu basigalayo ne bagamba nti gundi afudde nti wali musijja kusobola ndi ku musolo guntwalaganya nkiikirira. Kasimu lwonaafa abantu bajja kukola mukazi wo lwe bakuziika ajja kusaba obuugi bwe banaaleeta ennyama nga y'amagumba ajja kuyomba gati bannaye munnyongereko ennyama eyo tojja kummala naye nga gwakaabira ennyama ali mu ntaano ogenze tya Allah. Ye pointi ya Ali ibn Abi Talib gyatugambye nti omuddu bw'ategeera Allah agenda kwanguira kye bayita siraata. Ensonga ezo n'endala nnyingi bazibateredde ku siddi mugende mutini bwe basoma obusiraamu bwabwe mutegeere ekyokukola. Hayyakumullah wa jazakumullahu khayra. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Abayina ku ssente muleeteyoko